ne bannange omutuusi ne ka group ke mutuvuga speed chichi speed nga nene musoke mukakanyeko bana mukakanye ku speed naye mutuvuga bubi ebizimbe bikyuka amanya ku speed eri buli jonji manyi tibagita amponye mola amponye building yes oni yatubba sente zo mu covid okitegera natuwe bijanjale bivundu nakawunga akafu buli jo manyi tuwe bagita ate kakati ekyuse bagita supermax building abatuusi mudduka ki nkuzenze manyeno bagita mukwana akedi kino ekizimbe kino nga manyi nti bakiyita mukwana akedi okitegera ate kati kyakyuse ate kati mukiyita simanyi step base katugenda kulabanga mutasa kafeere ekyuse gazalandi ekyusize erinnya tugenda kulabanga kwegamba mudduka kiki Uganda nze ntabudde buli wentunula ndaba bintu bikyuka ku speed abali aba opposition abali abamanyi ate kati bakolima waliwo kanena akaina olutwe lukalingange ng'omi kagambye mbu Uganda teina opposition entuufu mbu opposition entuufu teina kusimba ku munneewe opposition kati kwegamba se mu Uganda mwakakirowooza kati ndi opposition teina kwesimba ku opposition mwana omutuusi ffe kyatukola sina kitegeera bulungi omutuusi kabala abana abalala bali mu kulaama okitegera bali mu kulaama kakati tufe tubakolera eki tubayamba eki bannange tubayamba eki musoke muveeyo mu light mutubulye kye tugenda okubayamba mu opposition base mu Uganda mujje tubala twabe ekyo okubakolera kubanga mwatugambe opposition tena kusema ku opposition tuli ba kibiina kyamwe awi your mother awi your father awi your sister awi your children tetuli ba kibiina kyamwe oshiga tetuli ba kinywi kyamwe katusoke tulabe kuona alama kubono ye yansinze kale okunkwase na kuyansi ankwasize na kukubanga yakamala okuziika mutabani we ate kakati okulama kuno konna kwaki Mzee babu bichibye mtatugamba zibanyize siwe kiri zibanyize nabagamba tujja in a different style kubanga fete tuli ba bulijjo bino tebiberanga uko mu Uganda tebiberanga uko sagala munime timwali mu birabyeko bize kuguno kubanga ki ebyaffe bya ddala katusoke tulaba alama deni tweyongere na enzo ono musajja ampangude mu mukwate kaba muli okumpi mu mukwateko waliwo mwami omuye wananga ye bali omugagga ate wanono kinawulira mwami yanyanga baga nti oli mwavu nyo tolina kyonza kukola nzina navadda nga bwenfaanana sigagawalangako kakati nga kikyengenda okukola ne bwengagawala nze ebyange bikoma kwogera sigenda kuyingira mu bintu by'abantu nawuli so oli abo bavieko omuntu emuli sebo mwetuli kubanga oba twasobola okubawagira mu revolution ne muyitamu ne mufuuka abakulembeze kitegeeza nti tulina kye tulina temutujogajoga tetulina kye tulina gwe yabba ssente za gavumenti go tolina kyotolina oli mubbi omuntu akubagidde okumala emyaka 40 mukama wange ate okubanga muntu w'amaanyi aye nga talinako lyonna talinako ekibuuzo kiri nti ani kati mubi ono agamba nti abo baveeko temuli oba ye eyabba ssente za gavumenti ezimu nga zirina wabweru nga balina ne banks wabweru tuboogere oyo katumukomyawo okitegeera oyo katumukomyawo naye mutandise n'okwerangira bemwaba ne mukola n'ebweru ffe tumanyi ekibagoba tukimanyi bano banoonya come back these are crocodile tears. These are crocodile tears. We have to hold them accountable. Bonna pino kwa holding accountable. Omwami oyo yesimbyewo ku kyabakadde ku kifo kyabakadde oyo. Okitegeera? Ali wano abasika sympathy mu mukwatibwa ekisambu yeefudde alangira bali mutakwatagana ne bali. Omwami oyo akwatagana ne bali era be bamu kubalwanirira gavumenti ekola ki okujja mu ntebe. Kakati gwe musajja gwe Francis Babu. Oba kakase ebigambo byoyogera withdraw that position gye weesimbyemu ki withdrawing. Kakati bino batandise okubakwata obwongo babazanya sympathy card okigera babazanya sympathy card mu bakwatibwa ekisa mbona akubye government bambi. Those are the same tricks Museveni zazanyisa okuba manipulatinga kati ne bano bebazanya oyo Francis Babu wa NRM emuli musayi oyo tabasiriwaza ti alina kyakola. They are playing reverse psychology go batuzanyirako. Temukkiriza muntu wa NRA temukkiriza muntu wa fake opposition ye naina ne wajanga bazanya sympathy card mwali kusaidia mwakyuse mwabalangira kudiruki Francis Babu Diwa yali abagaddeko
Di wali abagaddeko nga buli kaseera abadde nga ayogera ebintu eby'ekisiru wali buli wabadde nga afuna opportunity mukakati yafunye sympathy yefuula abalangira nonsense ani gwe mu bigambo ebyo Francis Babu okaddiye wumulako deewo weewumuza ebyobufuzi wone wumuza ebyobufuzi tujja tegera nti ye kakati omusajja atandise okulokoka okitegera azemu akatima k'abannansi naye kakati sooka weewumuzeemu entwe eyo okitegera toyina kyogenda kujja sympathy munnayuganda tugamba olabambulera kola ki teki nga tugenda mu protestive voting kugambye bino ebijja bya ddala tuli mu bya ddala tubadde tuli awo ne zireeta abasuubuzi katubalabe From day one, mbadde nwanagana n'ebyokwekalakaasa ebibadde bireetebwa wano ku media. Era ngamba a revolution is an automatic switch. Yeteekako yokka. Tolina kyogenda kuforcingamu eno revolution. Wabula okola ki? Oyina kukola kintu ky'oyina kukola ku eyo stage. Zino results zaaki. Kati abaana ba X musembere wano. Entalo ze mubaddengamu, ze mugamba stop funding a dictator. Make democracy and human rights a precondition for your support with the Museveni. Sente zonna bazisaze. Okumugoba mwagowa, loani za IMF, loani za World Bank, buli wamu Museveni wabajja sente mbano ba capitalist. Bazisaze. And the worst part is, ba communist tebasobola muteekamu sente nga talina third factor gye bayita people power. Kubanga bakimanyi nti aba communist bano. Senga banaamuteekamu sente, bagenda kukola ki? Bagenda kukola loosa abantu bagenda bagoba. America weeri. Kati tekyayagala kudiringana mu China na mu Russia ekola etya emufubutu bagenda olabe Congo Chinese companies bazigoba buli kaseera mutegere ekintu ekyo kati China yali awa Museveni sente nyingi nnyo n'abarasha bano kyovula bali babateereddewo n'ebitala by'okuba kubo nga byaba Russia bakuba speed sente bazibajjemu badduke bagende naye kiri ne mukikuba nga tebalina nange kiri bagenda zibanja okitegera ekyo ne tukijjawo bulungi eyo company yali y'abarasha kakati aba China sente ze babanja Museveni buli kimu economy yaffe bagiwambye buli wamu mu China yaliwo okitegera ekintu ekyo n'okutuuka nti kakati n'emisolo mu Uganda aba China bebagisolooza era gigenda ku bbanja lyakirya China Museveni talina sente yewola sente ku China sente zino yaziteeka mu buyeekera obutono nnyo n'agenda nga bukolamu investments ebweru okitegera zonna ziri frozen nkwate okitegera webana okugikwata kikyarizootingako kati omuchina alina okukusolooza ajene mu economy byotunda akuteekeko competition kubanga agala sente ze then ne Museveni alina okufunamu sente okubeezawo ki government kye kyagwedda muna Uganda nakugamba eno revolution buli kimu kijja kwekola kyokka njagala mumbuli ani yalagidde abo okwekalakasa temunnaba mu kyakaabya kajanja tukozese opportunity ya protestive vote tusule government yo otherwise zino zikyali primary stages of economic sabotage oba foreign policy zikyali primary stages temunnalaba this is just the beginning temunnasindika ku wilibaro ya sente ekyo Mugabe yatuuka ku mu secondary stage okitegera Mugabe yatuukayo imwe temunnalaba ku sanctions zinga zigize ku family ya Museveni temunnazirabako kubanga senga sanctions zinajja tekyali kya busubuzi Uganda kyegenda kuddamu kola nansi yonna ngeri mu capitalist policy kitegeeza ki agenda ku resortinga kumwe okitegera temunnalabako ku cross borders nga te borders zigadde temunnazirabako temunnalaba ku travel ban nga zizze temunnala revolution ekyali mu primary stage so tukole tutya tubeere bagezi tulwanyise Museveni mu protest vote tumujjeko otherwise consequences oba repercussions eziddako temugenda kuzisobola kudiringa nazo temusobola olaba kati primary stage zibafuddawo nabagamba bijja lwaki nakugamba bampita Dr. Shama nava kuwaba teacher eyo level sigiriko neva kuwaba professor eyo level najibuka kati ndi doctor wa policies bino byonna I warned you years back nemba gamba bijja nemugamba kano kesiga bazungu kakati mudemu mwogere eno bagita infinite class okitegera muna Uganda tukozese opportunity ya protestive vote nkugambe tukyali mu primary stages tetunayingirako kusindika wilibaro ya sente economy tebannagikwatako bakagitandika naye ate eri bagenda jinyiga ng'omuchina yayagala ezize Museveni yagala zibeza gwe munansi gwagenda okukaaba wabula tukole tutya twegatte
tusituke mu protest vote democracy nga combines ne human rights tusule kisajja kino. The capitalists are there to react. Newe muneetulako mugenda kukaaba. For God and my country Uganda.